Mitawana myerere mu nkambi INRM Generali Kale Kayihura alajanye agambye baagala kumutta entabwe eva kuki byataka bya UPDF byonogenda kubeera ngo bitegeera mu bujjuvu mu video eno. Bobi Wine bwe yatugamba tujja kiwulira abamu baagamba nti bibakwatako mu video eno ogenda tegeera lwaki bulijjo tubayimbirira nti bibakwatako era buli mbeera eri mu ggwanga lino Uganda ebakakatako. No matter where you come from, no matter which religion you are, no matter which tribe you are in, buli kimu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda kikukakatako era kikwatako. Kakati nno wakati mu kubeera nti baavayo ne babinika ba trader emisolo emabegako era ne beeyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu bwabwe. Kati buli muntu yenna ng'olina omulimu mu Kampala n'emiriraano mu bibuga byonna eby'okwetoloola eggwanga, tuula okkalire ku vidiyo eno ojja kuvaawo ng'otegedde nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Baganda baffe nga bakaaba olw'okubinikibwa emisolo emingi, twafaayo oba tetwafaayo. Kekadde ate buli munnayuganda ategeere nti Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa bino byagenda okukola olwaleero tebikoma ku affectinga muntu wa NUP yekka, tebikoma ku affectinga muntu wa DP yekka, wa Forum for Democratic Change yekka, wa ANT yekka, wabula n'owe NRM akyatembeeta gavumenti ye bimutwalira mu kanywa. Ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu. Ntandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumperedde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo abatemi obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Mukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Ngenda kubeera nga ntandika n'ebigambo bya Generali Kale Kayihura yeekubidde omulanga, naye ng'eyo tetunnaba kubeera nga tugenda yagala kuyitako mu tweet eya mutabani wa Mwami Tibahabulwa gy'avuddeyo n'ateekayo ng'alabula ab'ebyokwerinda, alabudde abakulu mu magye, alabudde abakulu mu bitongole nga police eya Uganda, era n'agamba nti olutalo aluguddewo mu butongole ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Bannayuganda ntera nnyo okubagamba emirundi emingi nga nkola video nti buli mutabani wa Mwami Tibahabulwa gy'akoma okubikkula ebbwa ly'omumwa ayongera okubalaga ebigendeerwa byabwe n'ebiruubirirwa byabwe bye balina gye muli. Kati kiri gye muli nga bannayuganda okwongera okubatembeeta n'okubawa eryanyi oba okumanya nti mulina okwerwanako okulabika nti embeera eri mu ggwanga etereera. We bakangakangira obulamu bwa prominent figure oba omuntu amanyikiddwa ow'ettutumu nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine, ne bakangakanga okuba abaana ba NUP, ne bakangakanga okukola effujjo ku bakulu mu kibiina kya NUP n'ebibiina ebirala, mugamba muli guaranteed of your freedom. Ebibiina ebirala ebiri eyo ebiri mu opposition nammwe aba NRM abamu mugamba muyina ebbeetu ery'okwetaaya mu ggwanga lino Uganda nga komando ow'amagye ebigambo bino byayogera. Kakati leero we bukeeredde ng'agatta ku bigambo byayogera nti Julayi nga 7 agenda kubeera nga ateekawo embeera ku baana ba National Unity Platform. Obubaka bwonna bubawa olunaku lwabadde lwaggulo, ne mbagamba nti temuyina kutya kubanga tewali kipya kyagenda kukola. Bwe kuba kutemula baatemula dda, bwe kuba kuwamba bantu bawamba dda abantu, bwe kuba kubeera nga batulugunya abantu batulugunya dda. Kipya ki kye bagenda okukola ekyo kye batakolangako wano mu ggwanga Uganda? Kwegamba obubonero bwabwe bwonna kwe tubamanyidde baabumalayo dda. There will be nothing new they are going to do. At the end of the day, enkomerero yabyo noba end result oba product kuba kufa. Ate nga tewali muntu atagenda kufa. Tunaatya we twebaka tunayonoona mu ngoye? Mu Uganda mwagala tuwaŋŋanguke mutugende mu ggwanga ki? We shall be here, we were born here and we shall die here. Era ekyo njagala mukitegeere mu abakangakanga bannayuganda nti tewali kigambo kyonna ki-intimidatinga bannayuganda kigenda kubajja ku mulamwa, tewali kigenda kubafuula ba ggwanga ddala, kubanga Uganda ly'eggwanga lyabwe. Ate ng'era mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti ne bw'ogenda ebunaayira ne bw'otambula n'ogenda wa awaka weewakira wonna. Olwaleero ebigambo bino bye tubadde tujja nga twogera nga tubagamba mujja kiwulira. Bobi Wine yabagamba ab'ebyokwerinda olwaleero nammwe bali mu bakangakanga, omudumu gw'emmundu gutunudde mu mmwe. Generali Kainerugaba agambye nti waakubakuba emiggo, waakubakanyuga mwenna abadampinge. Remember nabagamba waliwo reshuffle eri mu kukolebwa, waliwo enkyukakyuka eri mu kukolebwa mu bitongole by'okwerinda. Bali mu kuyiwa
bali mu kuyiwa buli kinoomu yenna ali mu bitongole by'okwerinda atali ready kugondera mbu biragiro bya mutabani wa mwami Tibahabulwa Generali Kainerugaba era n'olwaleero avuddeyo n'akinoganya ku mikutu gye nga bwe nakibalabulako emabegako ne mbagambe no reshuffle gye mulaba ekolebwa mu UPDF temugiraba ng'eya bulijjo era ne mbagamba bannamagye abakadde abaalwana balegendi bakaguje ngaba otafiire abaludde mu kintu kino njagala mukimanye nti nno mwe target mwe be batunuulidde era bwe luba lukalala lw'abantu abagenda okuggibwawo oba okuttibwa mwe muli ku mwanjo ku lukalala lwa mutabani wa Yoweri Kaguta Tibahabulwa ekyo nna kibagamba nti munywere kubanga enywera yerima ebintu bino bye mulaba n'okukangakanga okuli mu kuteekebwawo olwaleero ku balala ate mmwe abali mu by'okwerinda muyina kuguma nnyo ne mumanya nti nno bwe muteegatte ku bannayuganda ababonaabona mwe feeti yammwe ate egenda kuba mbi nnyo n'okkira bannayuganda kubanga ate mmwe mubakoleddeko buli muntu yenna akoleddeko gavumenti y'NRM nkiddamu era nkinoganya ayina okufuna empeera ey'omulimu gw'abakoledde babatuma ku bidedi ne mission nga babatega olwaleero muyina envumbo abaliko envumbo bayitirivu byakagaba n'abalala baliko envumbo byabashayija abantu bangi nnyo baliko envumbo obutagenda bweru wa ggwanga naye ng'ate emitwe emikulu gyo giinaayina famire ya mwami Tibahabulwa naye mmwe mugaanibwa n'ebintu ebirala kubanga babatuma ku bimishoni ne mukola bimishoni ne mutulugunya bannayuganda bannammwe ne mubabonyaabonya naye ng'ate be mukolera emirimu gyabwe bagenda ba appreciatinga na mudumu gwa mmundu I assure you kati Kale Kaihura ali mukaaba twahanga ntulege Kale Kaihura gakaaba gakomba avuddeyo n'alaajana baagala kujjawo bulamu bwe waliwo ebintu nga tebigwana na kwogerera nnyo ng'ebigambo bya Kale Kaihura kubanga birina akatambi bwino waali nga yeeyogerera mitawaana myerere entabwe eva kuki byattaka gye buvuddeko nabagamba ba genero abenyigidde mu bubbi bw'ettaka buli kyabugagga kyonna kye mubbye ku bannayuganda nga ttaka nga kikalu nga tekivaawo kugenda walala wallahi mbalayirira mugenda kukikomyawo ate mu ngeri yonna mu bulungi ne mu bubi amataka agabbibwa ku mulembe gwa Kale Kaihura amapikipiki agabbibwa ku mulembe gwa Kale Kaihura abavubuka abattibwa ku mulembe gwa Kale Kaihura olwaleero weewuunya bw'omuwulira ng'alaajana baali bamaanyi nga duniya batya nga buli kye boogera mpaawaddamu nga buli kye baagala okukola bakikola nga bwe baagadde naye olwaleero bwe bawulira nga nabo beekwata ku kitengejja ng'omwala gwe guwalula omanya nti mpaawo atalikaaba mu ggwanga lino Uganda okuggyako ng'ayina akakwate ku famire ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kubanga abo bokka be bali privileged mulabye ebibadde Kawempe abantu abadde benyigira mu bubbi bw'obululu mubalabye leero mu Kawempe we bibadde kati bwe tuwulira abantu nga Kaihura abaaliko mu bitongole by'okwerinda kiba nga balaajana bakaaba kiba kyakulabirako eri oyo ategeera ng'ali mu bitongole byakwerinda gwe batuma ku mission nti genda okuba abantu e Kawempe genda ku kitebe kya Nuupu okiraidinge obbeeyo ebyambalo bigabire ab'NRM bajje balimberimbe Tibahabulwa nti waliwo abanuupu abayingidde NRM can you imagine obubadi bonna obukadde bwe muli mu kuleeta Bobi Wine ali ahead of you mailo kanaana kuba byonna bye mugenda okukola already aba yabitegeera dda remember bino baabikoledde mu budde nga neeri kulaale ya Nuupu ekkomamboga David Lubongoya Secretary General wa NUP yakabyogerako nti bagenda paradinga abantu babawe ebyambalo bye babba ku kitebe kyaffe boogere mbunno awaliwo abanuupu abayingidde NRM era bwe gwabaddeyo very predictable bantu mmwe kati ab'ebyokwerinda bannamagye n'abalala abali mu bitongole abenyigira mu bikolwa by'okutulugunya abantu okulinnyirira eddembe lyabwe tukuba emiggo okubula okututta abawamba abantu mu mmotoka ekika kya drone n'emmotoka nga Nuuwa n'ebika ebirala kubaka kati temukyaliko kika kyonna buli mmotoka yonna gye mulabe mu muwambira ebya Kaihura kabeera akatambi ak'okuyiga kankabawe tulyoke tukomewo tweyongereyo benyini bamenya amateeka gaabwe toyinza kunteeka ko musango tobadde obudde okuddamu byontaddeko ate n'ogenda mu maaso n'osalawo ebyanalufenya byali bolokoso yatuyamba ate kyali kiteeso kyaffe kyutegeezi zonna
Kayihura yasalawo ntikeko nalufenya yali police station gazette niwali okudayizi simanyi waliwo emisota simanyi wali bajjayo niwogera ne basuspects bona nibakakasa nti tewali bino byonna byabooloko so nibafulumya report ngekiriyalinga byonna ate mu kiseera ekyo nga bonna banetise Kayihura wali siwulira nga boogera ochola ate nga ngezaako in fact banje mu ofiisi nga bakansulars b'enansana balina programu yakujja ku ofiisi okunebaza twakola omulimu mulungi ku ripooti weeziri naye tebaagala kuzifulume kubanga baagala kulaga nti Kayihura terina kyeyakola naye kyo tebamutawaana kubanga Katonda gyali alaba sikunonereza kyakunzita really baagala kunsanyewo abaagala kumanya byenina bagenda waigi simanyiriyale onesiteze nze banoonya bamanyiwo okusanga tebalina bakunona baagala kutwala kafaamu kange kano embuzi zange zekatebe nabagambye nti obwavu obuluma Generaali Yoweri Kaguta tibahabulwa buunya n'okuunya gaakaaba gaakomba obwavu obumuluma naye obwavu buno obumuluma gwe munnayuganda gwalina okuliwa empeera y'obwavu obuluma Generaali tibahabulwa kubanga ebweru w'eggwanga tumutemyeko emirandira gyonna gy'abadde ajjamu ebyenfuna bwe tubala omutemako emirandira gyonna gy'abadde ajjamu ebyenfuna nabagamba tewali kirungi kitajja mu bubi buli kirungi kyakutuuyanira tewali kirungi kijja kaweweevu era ne mbagamba nti tulina okugumira emiteeru gye tulina okuyitamu Uganda enunuke ebbanga lyonna oba lubeerera emiteeru tugigumira emyaka mitono kabanga kabeera katonotono ne tuyita mu bulumi bwe tumala okuyita mu bulumi obwo ne tubbulukuka tuba tugenda kubeera happy obulamu bwaffe bwonna abyakale Kayihura mubiwulidde bulungi tebigwana na kuddibwamu kuba akatambi nkabawadde lutalo lwa ttaka naye bantu bameka abagobeddwa ku mataka gaabwe nga twogerako nga mpaawo abajuna abantu nga Kayihura balaajana batya nabo kikulaga kiggwali eyo atamanyikiddwa atabangako na mu kifo kyonna kikulaga nti nno nywera kwawe kinaatuuka ku ggwe ojja kukaaba ate nammwe abali mu bifo olwaleero ebinene mukimanye nti amateeka ge mubagira mu bifo ebyo gagenda tuuka tayimu nammwe gabalye kubanga tibahabulwa alinga mpologoma bwe bulwa ekyokulya erya myana gyayo nammwe ab'NRM tibahabulwa ajja kubakolako effujjo temujja kubeera exception mu bantu abalittibwa embeera bwetabuka mu Uganda temujja kubeera banjawulo ku miwendo gy'ebintu egigulwa ku katale amafuta we tugagula we mugagula emmere gye mugigula gye tugigula byonna ebintu bye bimu amayumba kwe mwebaka renti abayoomu amataka ge mugula ne bagabba naffe agaffe tugagula ne gabbibwa temuli exception temuli banjawulo yadde omulundi ogumu kakati njagala okubabuulira nti tubadde tukyali ku ebyo wulira enteekateeka empya Generaali tibahabulwa gyaluka buli mulimu gwonna ogukolebwa mu ggwanga Uganda gwongedde okuteekebwako pamit oyina okuba ne pamit okola omulimu gino emirimu gye mubadde mulaba abavubuka gye mukola mbu gya kimpatiira gye mukola mbu gyammwe gya kutwala budde Bobi Wine yabagamba mujja kiwulira abamu nga bagamba ffe tuli b'NRM tebitukwatako muganda wange ku kalimu koko obadde ojjamu 10 okuweerera abaana olwaleero gavumenti eyagala obeere ne pamiti olukalala luluno ogwana olwewulirireko mwabagamba nti nno Kyagulanyi aleekaana buleekaanyi bye bino ebimu ku bintu bye yali abagamba nti mugenda kutuuka time nga buli kimu kyonna muyina kukwata mu kaawaligo okukifuna wano mu Uganda nti nga kagubeere mulimu okugumentaininga okubeerawo oyina mmala kuliyirira gavumenti kaakati biibino n'omwaka tetunnaba na kuyingira 2026 bitandikiddewo naye Mukama mulungi nti bitandikiddewo nga bukyali bibawo omwaganya we tunatuukira 2026 okulonda omuntu omutuufu anaamanya obulumi bwammwe ab'ebyokwerinda ebyammwe mbyogedde nga ntandika vidiyo eno guno bibawo omwaganya okumanya nti muyina okwerwanako
era mumanye muntu kigo mwina okulonda atali mulala ye Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ate njagala okuwemu akafaananyi byebyo kwerinda ng'afuna entono afuna kakadde. Njagala okuwemu akafaananyi ng'abaana they are freely educated. Njagala okuwemu akafaananyi ng'ebyobulamu biteeredde enguudo malidaadi. Uganda eribeera etya amatobuta, eribeera etya bannange, tulitambula nga twambadde engule biribeera bitya. Ebyo bye tubagamba buli lunaku olukya. Kati wulira bw'omalayo akatambi kano ojja kutegeera lwaki bulijjo tubagamba nti mujja tuuka akadde mu kiwulire mwewuunye n'okwewuunya ekisibye omulambo ebigere nga teguutambule. Mujja kukitegeera mwe bannayuganda be tuyimbirira buli lunaku. Tewali bigambo biwoomu naddala abo abeefuula nti bo they are privileged era bali bulungi. Oh maama tebibakwatako. Kana akatambi kammwe mukawulire. Mukawulire mujja kubaako kye mulondamu. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa munonyeko ku namba ye gwe nayina embeera muyite etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera nga tefuuka malidaadi. Kambateere wonna akatambi kano muwulire olukalala luulu n'olufulumye olw'abantu abagenda okuddako okubinikibwa emisolo mu mwaka guno. Ate ng'olredde etteeka lyayita dda etteeka ly'ettaka lyayita waliwo omuwendo gw'olina okuwa gavumenti ne bajja babinika abatrader nabo ne babonaabona ne balaajana bye balaajana. Kati leero kiri kuggwe munnayuganda omulala abadde afuna akatono ku katono k'obadde ofuna era baagala bakuggyeko ekirala ekingi ku katonoko. Abankuumire munagamba tetubagambye. Badde ntambula ku mukutu waneeno nendabako omuledi waffe Nalukwago, Dr. Nalukwago ng'alina lisiti gy'afulumizza eyavudde mu gavumenti abantu abagenda okutandika okuwa omusolo nga bayita mu layisinsi. Mumanyi zino layisinsi ze bawa abantu ku maduuka ne bajja ne baggalawo edduuka lyo tutowadde trading license oba tuwadde layisinsi. Bataddemu ebintu bingi nnyo. Mwe bankola make-up, ba masaluuni, mwe bazimbi, mwe baseresi, simanya mwe abakola simanya bintu bingi nnyo. Oba kitegera mwe abatunzi b'emmere, mwe abakanika amafiriji, mwe abakola buli kimu, mugenda kutandika okuwa omusolo mu gatiibwa agatakomoka. Mwe ba politics sibinkwatako. Nze nakoowa politics omanyi mwasama nnyo temwagala kola. Temwagala kola kyovula mwasama nnyo muve mu politics. Leave politics alone, work hard. Muli mutya baddiya. Mbatumiddeko baddiyazi. Mwe ba politics tankwatako. Ng'omanyi nti otunda mmere, oli mu saluuni, simanya okola make-up, simanya okola ngatto, mwe abakozi b'engatto, mwe abazimbi, mwe abaseresi, abasizi b'alangi, abakanisi b'amafuriji amakadde, ababazi bakina kakyere mwenna. Baddiya nyina mikwano gyange bangi nnyo abali mu sekita y'okutunga. Bangi nnyo bali mu sekita y'okutunga eyo babeera bampogganira wano. Leave politics alone, leave politics alone. Mwana gwe va mu byobufuzi bijja kusa. Muli mutya baddiya? Mbatumiddeko mu bitiibwa ebitokomoka. Toli mu byabufuzi naye ng'ate ebyobufuzi ebyo bye bigenda okukusokoola ssente ezigenda okuvujjirira bannabyabufuzi, ezigenda okuvujjirira abo abakufuga. Ebyobufuzi by'otayagala era by'otayagala kumanyira by'otayagala yadde nakuwa amatuugo bye biri mu kunyuunyunta ate abakufuga bafune ssente ze balya ne ze bakozesa n'okukutta n'okukukuba tiyaggaasi n'amasasi. Kaakati mwenna abali eyo nga muwoza byabufuzi tebinkwatako nga muli mu mirimu egyo muli mutya baddiya? Nze mbatumiddeko kansuubire nti ebyobufuzi tebibakwatirako ddala era tebigenda bakwatako azironga azimuli bize mukola. Okitegeera? Azironga azimuli bize mukola ebyobufuzi tebibakwatako era tebirawe bigenda bakwatirako era mbatumiddeko mu bitiibwa ebitokomoka. Ebyobufuzi tobiriimu era tobyagala naye byo bikulimu 99 ku 100. Ebyobufuzi tobiriimu era tobyagala era ffe twasama tetulina byakola. Anti muga musiibaawo ku TikTok nga mwasama temulina byakola biloza bye mwogera bigenda kola kikukyusa ati nga temukoze. Work hard for your life, for your future, for your children. Ne mwefuula abakola ennyo abasiiba ku bwalaana abasiiba nga mukuuta emyiiko ne mwefuula abakola ennyo nti ebyobufuzi tebibakwatako. Mukwano bigenda bakwatako mwagala temwagala. Byo bibali mu 99% bibali mu 10 ku kinnaakyo goba tobiriimu nga tobyagala byo bikuli mu 99 ku 10 ate tongenda bidduka mpozi ofe.
togenda kudduka byabufuzi ebibi ebiri mu ggwanga Uganda mpozi ng'ofudde ne bakuziika ne tumanya nti gwe ebyobufuzi obiwonye ogenze mu ttaka naye azirongazi ng'okyali munnayuganda ng'oli mu Uganda ne bw'onooba osiika muwogo ku kkubo ebyobufuzi bikulimu 99 ku 100 gwe ne woba tobyagala bigenda kukusangayo gye weekwese omanyi bantu mwe mu Uganda tulina abantu abali mu comfort zone nga tebaagala kumanya nga ne balaba abakaaba ne balaba abanyigirizibwa kati bali mu kumenya abantu eri kibiri bamenya abantu erusanja bamenya abantu mu Lubigi bamenya abantu ennansana tenga mwenna mwefuula abataagala kumanya abennansana bwe babamenya abeerubigi balaba tebibakwatako abeerubigi bwe babamenya balaba ab'ekibiri tebibakwatako naye teri atagenda kukaaba paka nga muzuukuse ate bannaye mwami Tibuhaburwa tubadde tukusaba mwami Tibuhaburwa jjajja Tiibu otukolereyo ekintu kimu oleete omusolo gw'amayumba nti omuntu alina ennyumba ennene bwe bungi bwa ssente z'asasula mujja kuva mu comfort zone mwagala temwagala bannayuganda bannayuganda bakulaba wano ng'olwana ng'ofiibaana ng'oyogera wano ku intaneti ng'olina ebintu by'oyisaawo ne batandika okuvuma gwandi waaka genda okole va mukwasama ololololo kaakati mukwano gwe weefuule bize mukola nga ye when you are doing nothing you are busy doing nothing nezo zokola mu kusiiga enjala zokola mu kusiiga make-up bazaagala ate ojja ziba wakifuba ddembe kubanga onooba toziba wadde n'ebyo ebyokukola tojja bikolamu mu ggwanga Uganda awo kikulage nti eggwanga Uganda terikyali nsi yo terikyali ggwanga lyo baali kujjako dda baalitwala ate olina okubakolerera olina okubeera omuddu bo babeere baami bo babeere ba kingi bo babeere ba queen prince and princesses okitegeera you have to be servant oyina okubwa enkuba oyina okufiibaana ennyo omeekinga sure nti abantu abakufuga abakutadde mu bwavu abakutadde mu mbembi abakutadde mu kutulugunyizibwa babeera bulungi era beeyongera okufuga nga banywevu kubanga balina ku ssente tebalina kwavuwala mubadde mutya ebyobufuzi tebinkwatako era nze bannange mugende mukole muve mukwasama bajja battira obwerere muli mutya baddiya era twagala kati muzeeyitibwa atuleetera etteeka atuleetera omusolo gw'amayumba nti omuntu alina ennyumba ennene bano manyinazi kalina omanyi mubeereyo mu bikalina byammwe ne mbeera mu comfort zone ne mulabira ddala abantu abali ku makubo nga babonaabona ne mulabira ddala bannayuganda abasula enjala nga bo be balinga abanafu abatakola nga be balinga abatamanyi kyakkola nga be balinga abataagala kkola nga balinga kwegamba abanafu okitegeera ne mwefuula nti nensi eri bulungi kubanga mwe mulya ne munywa ne musuula ne ku mmere ne mwebakeeyo mbikalina byammwe luxury life ne mwefuula nti everything is okay when it is not twagala muzeeyitiibu singa obadde osobola okuwuliriza okuwabula kwaffe wano n'otuleetera omusolo nti buli alina ennyumba ennene abalina amayumba bonna bano bannazimba munyonyo muyenga luddawa mwe muli alina ennyumba ennene bwe bungi bw'omusolo gw'osasula kijja ssaawa yonna kijja olaba batuuse okusolooza atunda akatogo ku kkubo olaba batuuse okusolooza omuntu akuba make-up olaba batuuse okusolooza omuntu asamba akaalaani what about you people comfort zone gye mulimu mujja givaamu mwagala temwagala mwagala temwagala ate jjajja Tiibu ali mutwanguyiza ebintu bino jjajja Tibuhaburwa ali mutwanguyiza ebintu bino bannange okimanyi nti no jjajja Tiibu yali mutwanguyiza ensonga zino zanguweko tubadde tulaba ng'ezikeereye naye ali muzituteera mu kwakaliro kwegamba zanguwo zitwanguyire era zitunyumire okitegeera bapolitics tankwatako muli mutya baddiya mbatumiddeko naye agenda bakwatako mwagala temwagala ate abalimu 10 ku kinnaakyo gooba tomuliimu yakulimu takwinaako buzibu ali mu nsawo yo olwedde mwe yeetaganyiza politics ali mu nsawo yo mwe yeetaganyiza ali mu nsawo yo mwadigidira ate ng'agenda kubeeramu as long as you don't care ye politics are caring 100% on you if you don't care about politics is caring about you 100% whether you like it or not